bali bamukerega mbu bamuloga gabe nga tayagalwa bamubola nga bamusiriwaliza awo edogonzi yava kufangoni ali yeni tereva kufangoni ate kufangoni ani ajikuli yagamba nko palaso mudongo yagamba nko palaso mudonzi wengamba ali yeni mudongo manji tegeza kuba manyi nti muki mudongo ne isima sifala ngali yeni kuba isima yabadde wane sita yaberako ne palaso isima mijagulo palaso yakubye isima mijagulo anti oli yamukubye Adamu nenya kimu ngamukuba munenya kuzole yabanene ekigera to musajja yayimba byabanene omumanye Uganda ani yayimba byabanene wena bamukuba bamugamba alekera kuzala wabanene lwaki ozala wabanene man osobola hateri yati agawuli sina byakweka omuntu abayi nosoma empisa ngopya inengeri yanyiga oyo soja nzanti namwali ya DPC ruwafu disciplinary committee omuyimbi enango osula round ruwafu anko palaso toyina kweyisa bubi nga waali Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola art for charity. Nga tuita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku Alive kwetuli amanya bampita Rimasa bamitandikira Bongo we wao gumana Katonda aturaba tukomyewo nate Katonda balabukeseza tumutendereze tumusinze kyoka kyatwetaaza mugagga nnyo teetaga nsimbi zaffe kugamba teetaga zaabu bikomo na dinani nedda kyetaga kiri kimu kyakumulaga nti tusiime ebyo yatukwasa bye yatuwa era atuyita mu kumusinza mu kumusaba yatusuubiza nti buli kimu ye mwenye ajja kyenyigira mu kitambule nze mbirabyeko okuvena tandika okumusaba n'okumusinza n'okukiza nti ye Katonda omwe atongerwako obulamu bwange buli kyekimu nze okuba sigulanga Benz sigulanga limousine n'ebirala sizimanga kalina naye mpulira omwoyo gwange buli kadde gujjula amafuta agagankomyawo gye muli era aganjogeza nti Yesu ye Mukama Katonda waffe ali omu atongerwako ye Katonda w'eggulu w'ensozi na buli kimu kye tulabako n'amaaso nekinyumira. La Bongo Chaite Foundation bakama bange village basket yakomyewo do ine ekintu kyonna kyotakozesa oyina lugoye oyina t-shirt oyina mufaliso oyina suuka menye kindeke ekintu kyonna kisobola okuyambako omuntu okutambuza obulamu nga tokikozesa. La Bongo Chaite Foundation yona kukikutwalako tulina bannaffe ababyetaaga abasula ntebe ebise abatambulira mbigere abatayambala masaati abatayambala mpale ogenda mukyale abaana abawala amabere gayita wabweru ogende eyo nga abasajja empale yayabika dda makati bw'atuula aswala buswazi songa esaati gyoyagala okwokya esaati gyotakozesa bw'ogimuwa esevinga ddala ekitiibwa kye nezza obwakabaka bwa Katonda munda mu ye waliwo abakyawa Mukama olw'okufaana n'obubi nga yagamba Mukama nze nakukola ki buli kadde nze afaana n'obuyinza gwe bajerega so nga tuyita mu kuŋŋaanya ebintu ebyo mu kisero kino osobola okuba ennamba yaffe ey'essimu tujja ntubikupiikinga kuba ntukulagira okubitusanza. Enamba yaffe eri 0700 346827 0700 346827 enamba nzagikwata sobo nkubira tusobola okusala amagezi nefuna engeri gye tubifunamu ne tubyongerayo mbannaffe Katonda nakuwa omukisa okutalika obuyunike. Nkomyewo n'omukulu omukube ebintu byajja bubi omulundi gwe nasemba mutunza mu microphone ettama lyali lirungudde naye ndowooza eddagala lyakozesa gegamu ku madagala gyasinza okubaaga amaanyi ndaba lyaddawo naye eriiso lyali limyufu naye limanyi teridda teri kitaggwa awo twabuzeeko muli mutabanaye muli fiti yamani those Space Vibes Uganda omuyimbi wo yama owulira otya kati muno mumba sina buzibu ndya mmira ebikawa by'empanda eriiso lino
Ni fiti. Ni fiti. Nakusango oyambadde gundi. Masikingo mu maguzi mbye. Teri kitagwa kazana ababikola. Nabo olaba kye baliko. Owai. Olutalo lwaggwawo batozikizanga. Sina lutalo wabula ngamba abantu bituufu maani. Pesiti. Egaba byofujja. Obusaga bwofujja luli lutalo lwennyini. So agamba ebituufu osobola okubyogera naye si mu mbeera mu byogerera. Sifujja bigamba bula mba njogera mazima metaliki. Omuntu labayo kyogamba gwe taata okukuba kiboka aba akwagala oba batakwagala. Sigamba nti abakuba nsobi eyo n'ensobi ekuveemu gy'okoze ensobi gy'abatayagala okitegeera ensobi gy'abatayagala eyo. Next waliwo abazadde ababonereza mu bikolwa bya mirundi ebiri nga bayita mu bikolwa bya mirundi ebiri waliwo akuba nga tabonereza ye nga mutema omuzadde bamutwala ne ku poliisi waliwo n'akuba nga abumbirira ayagala okule bulungi kati gwe ku ngeri gy'osabulamu nzo kuba gwo muzadde ayetaaga okufala nza nti beŋŋamba bamputtu bo kennyini bakyogera nti balina emitwe migumu simanyi bakitwe guba kati mba mbagambisa kibuli basobole owulira era bya kibuli kuba nabo ba kibuli kati tolaba ab'ekibuli be bagambye ebintu ne bibalema bayisima mijagulo babakubye lwensonga bagezezaako bagamba okitegeera ne bibalema kati ne babagira bya kibuli isima bamukubye byebyo bye mbagamba bayisima ndisima abasajja okimanyi bakabi era babadi mwe mubweyita obwaki kati nze ttaano nga metaliki wala bwe bantwala kufango ne nali atya nga abasajja mu butuufu balinga ameka ttaano ne woba na kibuli kigwe kyogala osobola balwanyisa okitegeera tosobola neyogera ku musajja akusanze wano onu wano nezetunulamu nakuba amayoga gwesima mijago nokakasa teyabadde omu bamusuddemu yagamba nko palaso mudongo yagamba nko palaso mulonzi wengamba aliye ni mudongo manji tegeza kuba manyi nti muki mudongo neisima sifala aliye ni kuba isima yabadde wane sita yaberako ne palaso isima mijagulo okitegeera kati omusajja gwe abeerako naye obulungi gwomanyi nti mafiya otandika omugeza ku kifala kyo okitegeera olw'okuba obunusu kati amatama buli kadde gajja bagalungudde so singa obeera ku mazima n'omanya mazima ti mbutuufu palaso wakabi nomanya nti aliyeni just bossi wange naye sina mugeza kwatya kuuli sokoleke Palaso abingira mu Palaso yakubye Ismail Jagole. Anti oli yamukubye Adamu nenya kimu, ngamukuba munenya kuzole yabanene. Ekitegeera to omusajja yayimba byabanene omumanye Uganda. Ani yayimba byabanene? Yamukyaga. Kaliko kasota liko zole yo munene. Era abakubeera n'abanene be bakokolaji? Be bakukuba. No manya nti gwe joli wakyali watono. Obanga mwegendereza n'ebintu ngo yayimba bintu byabanene ate gwe notandika zole y'abanene kalitegeza abajja okukuba bajja babava w'abanene owera bamukuba bamugamba alekera okuzala w'abanene lwaki ozala w'abanene yeah man osobola ate eri ate agawuli sina byakweka omuntu aba alina osoma empisa nandibadde nga nze kikozera nandibadde nvayo mu lwatu ningamba oyo omwana Ismail Jagole yadde ayiga mpisa okitegera era yazifunye nga sajiddeko obulumi bungi anti era empisa ziba za bulumi ffe twali bato nonononzi taata wange yali soja tano yankubako ne banyiga tano okunyiga n'amazzi agokya ne bagabugumya ne banyiga naye nga nkubye kunzijamu mputtu ne sinti yali tanjagala kati isima abanene bategedde era baagale bwagazi toli muyimbi ffe nno twogerako nga bayimbi nogamba aliyeni nedda tewegeza ku kamiliyoni waki wakabi nga ngamba muyimbi munange yeegeza ku muyimbi omunene nnyo ffenna gwe tuwa ekitiibwa naye kati isima oyogera modesty ki ng'oli muyimbi oliki ensonga z'ababawunsa b'abayimbi we zijja okitegeera naawe oba osolovayo n'oyogera n'ezino ziba z'abaki bayimbi n'abayimbi aliyeni tugeza yogera ku Kamiri tuyina vayo ffe nga bayimbi atisi ne twogerako ne oba wakubayo akayimba oba okkirizibwa ssebo okwogera n'abasajja abakubedda n'akubayo akayimba ke kamu ssebo wajja baba bamanyi nti wa muzimu gwa Nankayuujo okitegeera negwojje kati babawunsa babayimbi okuva ku gyaba Kafeero nabo baveeyo bagaye ffe ku mulembe gwa Kafeero twanywa nnyo ffe ku mulembe gwa Kafeero twabeeranga mu mabala bwekitewe ffe ku mulembe gwa Kafeero twakubanga ebigumu ebisaawe ne tumalayo myezi emeka nga babawunsa be batunyumiza nti kati mmwe abali ku gwaliyeni tubasinga
Kandi Isima ekyagezaako okugira Isima Mijago. Alete emboozi z'ababawunsi ate mu bayimbi. Asala tamanya waagwa. Bamagumba bonna bakuuma Alien bo nga teboogera ebyo. Nze nno neeyogera independent lenga muyimbi Metallic. Mingane Alien tewegeza Chameleone nze Chameleone muwe ekitiibwa. Okitegeera King Sam muwe ekitiibwa. Okitegeera kati Isima oyogera ngani wakuba yakayimba yadde ne kafuna views 3 ku YouTube. Abasajja sori musanyufu bannange anti etsanyu limpuli bannange obulo kugwa ekigo oliwoyogere obulo pa microphone ogwe bugwi Isima yaliko kubakuba byaliwo byonna nze group kati bwe bagamba abannopo baliwo be baawulamu bwe bagamba abannopo baawulamu nti Ssenyonyi oli Bobi Wine bagamba nopo bakwata ffenna abagirimu ne bagiteeka kati ffe tugamba Fangoni byonna biyisima nzoga Fangoni yankolako akavuyo bonna babaamu omu dedi wali omu apapolizoni kale kibi bana ani mu apapolizoni naye anko palaso ya dance newa nanga anko palaso big up on yourself oli wa tabu ani anko palaso yagambye bakati mudogo bamukoloba mu bulungi nnyo mbukati ali eyo alira mu budde azokukira mu budde abakushiwa ndi ekyokulya weekiri ne wano yali abonabonanga n'ekyokulya kino nyata Fangoni Rasa budde yo nabyogera ko yabaddeko ku live teyakudadde yayogedde mazima ngayogera ku byamijagulo yabyogedde yadanyumya kabozike nanyumyamuko nga nkopiye w'omumanyi nankopi wa tabu atamutya gwentya oyo soja nza nti namwalya DPC Luwafu disciplinary committee omuyimbi yenna ng'osula lawundi Luwafu Anko Palaso tolina kweyisa bubi nga waali yagaba empisa era gwe omugambye nti wano mbabitu kitabo sebana kye bakola ng'asonga omwomo bweru nti waliwo n'ebibadde biri amayirungi bigasaasaanyiza ekkubo lyonna nga bino namwera olujja Ankopi abadde bagaba banene nga bagaka miliyoni yekka nga Ankopi tabirinamu anti ye yayimba oluyimba lwa by'abanene yaluyimba yali Ankopi ne muganda we negwe kyogamba osookunjagala osinga muganda abantu beebuzaabuza badda gwe twali Ankopi lisajja ligezi limanyi famire ate ne limanya ne bizinesi ne limanya n'eggwanga tuva Ankopi musajja mugezi ayawula ebintu ebisatu alina engeri gyabizannyisa famire eggwanga ne music okimanyi ekyo Ankopi kati otunulira tugeze nga mukulu we nga mutufu we naalemu ate baali ozegeera bennyini batoopu baali Ankopi wanopo naye ate topu eno ne naazannyisa emirimu naazannyisa oluganda n'ebyobufuzi n'amanyi ono muganda wange tukwatagana wano ekituuka ka music nina abantu bange wabula ono muganda wange music nga tuli mu disipati naye abaawo deni wano wetutuuka mu nsonga z'eggwanga amuwakanya okitegeera kati Ankopi salute oli wakabi nnyo boy komanda mudogo alimu oyo ali apa anti amalala okubeera apa mudogo yakuba ngumi labayo sikina kyamaanyi kuwaffe tukuze tubiraba maani okitegeera ako kadogo ne bunako bwako buwumpi kambuti already tekasoaga nti kankube engumi n'empulyambo ekiki ne tukuze tubiraba nenze just nkanakuwalirwako lwakuba nti era tekalina famire nti kamudogo kalina wali mama wakajja kalaba ayogere nga nze wonsanze maani okitegeera nti mame wange oba onkubi asolumu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us.
Taina bazadde ko. Taina bazadde. Tano tosaba na muzadde onokola bya kati mwana zinina ebintu era abantu benda banga bavimba mwana mu system y'endongo. Kati nze metallic wemba nga nze staawo. Nganze stakale nga ntambula naawe tekikumekinga gwe kuba sitoba gwe kuba wakabi nawe bwakabi bwina bukolerera nga gwe oba oli bokisa noba wakabi kyova nti babobi wani bakabi nnyo n'abantu be balinga nabo baba makinga nga okuba basita mu kye bakola okitegera nze ntambula nawe metallic nze ndi muyimbi wakabi guli munnabyabufuzi nina okusupportinga obeere ku kifo kyo okitegera okuli abantu babakwagale otambula nange oli bokisa nina okubeereramu okuba eŋŋumizo okitegera bakutegekenga okikole ki ofune bakompiti ofune ki sente oba okitegeera mba naawe otunda amamotoka mba nina okukubira obulango okusupportinga bagula amamotoka nenze nkusiriwaze mbobeere nange wembeerawo obeerawo enkuwayo obusente tekina kyekigenda kukufuula mu nsi maani okitegeera kali nze abaana befango nikyokka kyembakubiriza maani gutambula n'omusaya toli bokisa tolina mulimu gwokola wabula 24/7 onkeera obeeraawo obuzibiraawo kati bakusibye tolina kyozzaako falata kunonyeeyo era ogenda vaayo era odde mu kimu kitegeeza gogenda kwetoloolerawo ng'oli munaku abaana bo batandika okugamba mbu maama singa yanzala mu bapesiti naye nga bapesiti babeerawo ne bakola bo ngakitegeera baagumira ebintu olanze metallic sesiguli ebyo mbu omuyimbi kyali wange ttaano nze n'oŋŋamba nti ozuukiza Michael Jackson enkya ntambula naye buli lunaku tekiina kyekingattako nze ku nze wabula mmanyi nti nina olina obeera kyali wange nga sometimes tubeera ffenna time eddako nenkola ebyange nenkwasaganya nenfunamu ssente nengoba ne ku birooto byange okitegeera kati nga olaba King ndi musajja waffe King oba naye mu time then nokola ebibyo kuba naye aba n'ebibyo ebyokukola ki okukola n'ogendako mu studio naye agenda mu studio n'akola endongo ye okitegeera oba n'agenda ku bizinensi ze nawe genda ku ziizo naye simbu 24/7 gwoba n'omuntu ng'obwo bumudoogo n'owumpuguma n'omuntu mbu watali tobaawo kese yakomawa wadduka ku poliisi olwopa ofuna obwenkanya wabufuna kati abantu balaba baliwa maani Metallic olowolezaawo njagala obe ng'olowolezaawo olaba ebintu okuvanga we bankola ku violence byebimu olabayo bameka babeerawo abali babeerayo wali weewera kukola bintu bibiri wagaa poliisi weeremwa ojja kubaloga kati gwe kikyolaba ekihapeningayo byonna bikubaganyeemu abamu baliwa tekyakola mudoga aliwa soko nga mudoga aliwa babu abalalala awo bali kuki bakabadiya bikola bibiri bikola byobi bikola bafurugundi fezi byombi bikola kakati isima musajja watu bambi oli awo oli munaku ani abadde ku ground nga akubolowoola ku kampu ki kisiba abamukube bennyini abamanyi nti banene abanoonyi kuba nange abange nalimba manyi nti aliyeni mudogo ne kabadiya n'abalala okitegeera naye abamanyi ababi nze nyinza noba sibamanyi naye yabamanyi face to face kuba banganga bwagwa bwazituka bwabeetegereza banagwa situka n'abeetegereza bannange naye okukuba kugenda tuuka wa okukuba paka abantu we banaaba n'empisa ne bamanya abantu abatuufu maani ffe tumanya abaniga abasajja be tutajjongera ne tumanya nti oyo waddala geto yuti waddala okitegeera nitumanya nti kati gwenzwale olideyo nga ngamba ku Tafa Monster oba nga ngamba ku Wolofu oba nga ngamba bonna oba ku Tone Evertone oba ani nze tano teri muntu gwensobola kuzoleya nga nkimanyi waddala nenza atali waddala mulabirawo ne nga kino kifala tekiyinza kunvimba mwana kidaawa nalabirawo lega kyali eni kidaawa tekiyinza kunvimba ne Fiki ne mubuusa era Fiki nasanyusa nnyo interview gye yakoze n'ayogera ebintu neyetondera nankopi era Fiki Gaza kati oli wawaka wamma teri akugambayo kati Fiki Gaza wazze dda ku butaka kyekyo nankopi yamusonyiye nankopi yamusonyiye dda Gaza nange namusonyirawo ate nze kasanalabirawo ng'abuuse ne nga bulijjo kyankugamba nenyimba nakayimba bamusiyaga nga njaga kakunyiiza oveeyo tekaali mbu nno kali dipu nnyo nti bituufu nnyo ne nali nkujjonkera osobole okutegeera onyiige ogambe mutuufu kanveeyo abantu bajja lowooza bansiyaga okitegeera akayimba kakusikeeyo
ne kati nasanyuse Fiki kasitoba nga wavuddeyo ku Fangoni era Gaza we bale kubuuka ddogo we bale genda ku musawo muganda omusawo yakola era Fiki genda ku musawo oyo byakuwadde byonna ate nga bagamba bagenda musawo gye bategerera enso ani oba musiramu tekigana genda kukeberamu tuva abazungu batusiriwaza maani sebo kukeberamu kwaffe kwa ddala metaliki abazajja bajjako Fiki Gaza ganti kyogamba bwakera bukingalo kijja nti agudde eddalo ebintu mu birowoozeeko ssebo sajja bakujjako yagenda musawo ne bamukebera yagenda mu mbuga ne bamukeberamu era Gaza mbadde nkyagamba omusawo oyo kwe wagenze wamme yakubuliriza ensonga ntuufu nnyo kuba nze nali naziraba dda kati genda ku musawo oyo wamma wandiika mbali akolengako byakusabye obimuwe akolengako ddemu okuba embaliyo ennyimba zigenda kukwata Gaza omusawo yamugaba bamukola ki bali bamukerega mbu bamulogaagabe nga tayagalwa bamuboolaboola nga bamusiriwaliza awo edogonzi yava ku Fangoni ali yeni tereva ku Fangoni ate ku Fangoni ani agikulira kyogamba gwe bwe baga gavumenti ya Uganda ani agikulira era ensobi zonna bazinenya Museveni yali yamukoroga yali yamukerega omusajja abambi omusajja ne wamma Fiki yabuuse era kyakabi Fiki webaze nnyo ne kulida iconi omuto yakubeeramu nnyo waddala gy'oli era ofuna ekintu kyonna muguliyeyo n'embaati ekitegeeza Fiki n'aliyani kaputi kakati Fiki yazze wa Uncle yazze mu bantu Uncle P yazze ne mu Nuupu era akimanyi kati president we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Fiki kati yategedde ensonga zonna yali yatusaba Ssekoko ngera ne time ngitwala Ssekoko eji yawa principal naye kati ne Ssekoko sikyagirese kwambadde njigulano nga netegeka jigula njizze omusirise amanye nti talina kye yatulekera naye kati kewakomyewo ne Ssekoko sente zange njazirya yatwalira pulesi ne bitandika gisaba nebyanebyo bizisabira ku live live Ssekoko yaffe bibanga ebisaaga nno biwera bitandisa kipika Uncle P yagambye nti kati Fiki nkusonyiye era n'ennyonyi Uncle P yagambye oba agendawo oba London oba wa Fiki era ayinza n'omumutwala naye nga nze Fiki nja musanyukirako maani kikyo kye twagala maani ffe tuli bagetoyo tetuli bino bifala bya ddawa birogologo wekigera ffe tetukulidde munno eri mu kyalo mbumanyi mb'olisenga gundi mulogo oba oli ffe tuba nawanulaavu eno mu ddipo ntyali wange tafunye kakomando maani wekigera kali nze Fiki washayininga nange mpulira beta nga boyiwa ne wendaba kyonna ekimukkakkanya ntandinga againest ye mulwanyisadde ku kituufu wekigera tuva nali mulwanyisa okufa obufi amanye ekituufu kati mulwanyiseeko ki saawa zino tewali kubali ku bituufu byokka era njagaddemu kushayininga akuba embali challenge tuzituuzeeyo okusudia kubeewo evakoliddewo ffenna ne wetuvimba mu nsi eba etumala maani eba etumala naye mubaamusewo abasajja nga akulwanira ddala ng'alaba oba oli mu kitundu ng'ensi emufunze yetajaawo buli omu ajaawo maani jasi mugaziyirizeeko bannammwe nabo babeeko we bali gwe olina ekibangirizi kinene kikomeeri funyako ne metaliki okitegeera naye afune we yeekukuutiriza we yeenyigiriza ne gwe era ojja sigazaawo ekiki ekinene ekyo kyovula kantu alina okwebaza eri Dr. Jozani Kamiliyoni yagulidde Scorpion Shab emmotoka Alfaadi Dr. Jose Kamiliyoni oli store waddala Shabanga yagudde mbiri Shaba nti wadde ate ne Kamili waddala 5 Kamili nataddeyo abasajja tudde mazima industry temubanja terina kyemubanja n'obubaati baati abuguze ne Fiki Gaza era yasooka namuwa akabaati akasooka kaga walayi ne Gaza newo kimubuuza yamuwayo akabaati yo scope amwa 5 ogenda okukipinga ogwo omutima oba wakabi nnyo ya Dr. Jose Kamiliyoni teri akubanja bulaza teri akubanja muzeeyi gwe top Kamili ukasaga sijubisa ani kati metaliki mulimu mani bali abasajja nga kasaga makati metaliki agendayo nga kupika obo ino kugendayo okisegera mu bulungi nembubi kati twa scope amutaddeyo yagendayo okisegera kyandi mutwalidde banga scope okutuuka ki ne wanulavu y'omusajja netuukayo ate ne scope nasangibwa nga naye wawanuki wawanulavu talina buzibu scope kakati ekyokuteekayo ndowooza mu batopu ekyo Kamiliyoni tewali akimusinze bayinza okuba bamusinga birala naye ekyokuyambako talent ezistruggling
Musajja ayambye talent. Ye Kamili. Musajja akuziza music industry agizimbye Chameleon. Big up on yourself. Kyakabi nnyo Dokita. Tizo kwa ukana mbirala. Naye awo. Ekyo kyo nange tano natula n'ekirowoozaamu ninga mu butuufu abasajja bali mu industry eno. Boogera ebyafaayo byabwe. Ninga mu butuufu osotuna nga taleetangayo bantu yadde abasatu. Yoba ababiri. Badomu. Ne Dr. Jose Chameleon mulabe ddu. Sajja akoze emirimu music industry. Agikoze. Ate oba yanyumyako n'akaboozi kali n'agamba nti yatwana his excellence okusooka okuperformingako mwanjenwa. Okakasa? Tewakawulyako nga Chameleon akanyumye. Segeza atambulirako omwoyo ogufula abalala baki. Ayagaliza. Alimu okwagaliza Chameleon. Anyiga bunyiza awo. Ate kye kimu ne Uncle P kati nze nkunyumizaako akaboozi. Nze nga ntandika okulikodinga okuyimba yimba. Omanyi sirudde mu music nnyo bbanga recently just. Naye sebo nze Uncle P yampa studio ngeri awo yabwerere nze nina kufuna producer ne mmuleeta n'akuba. Dayira. Ebyaddala weeru wafu. Mwana kati omusajja ng'oyo mwana. Aba wakabi nnyo mwana. Iyo mayanja family mu Kyendongo. Yakolera amagero. Salute. Yakolera amagero. Kiba kyakabi mwana. Naye era oyagaliza teri kikuvaako. Ate ovaako. Tena kyovaako. Kande ekoleza kande endala ne sigala. Zonna zisigala zaaka ne zigenda nga ziwera. Wabula eneekumye. Eneekumye yeerebaawo nga yakisiza ziri zonna. Era omukululo guba gulaga. Okisegeera nti eno yeekumye. Okisegeera yama. Isimami Jagula ali mu mbeera ki kati? Isimami Jagula anyigamba naye zijja wona ate kati abantu bawona. Asinge kubambiriza. Olaba bagwa kabenje be bawona. Ne Sefke yagwa kabenje yawona. Embirizi bakubye enkubbe teyagudde kabenje ajja wona. Kasana ebuli jaso bizoba kuba kati yaba kubanga nga naye asanze munafu yali tajja muku. Akopinga abandaze konya mukuba ali na Jamani. Ode vuga ali Jamani. Omanya kintu kye bayite bya kyoga Museveni wava mu ggwanga ne balirumba nti emundu tezikuba. Andi bye biri ebyabanene bye tugamba. Ala akopyo yegeziwaza. Sabo akuba nayogera neyefuula tachi. Ati kikola makulu. Naita ku. Andi era yoli tekikola makulu kubuli de teacher abakimanyi. Abalabira ddanga gubulamu mpisa. Nga mbutufu wetaaga mpiso jattegeera. Ali ku South. Nadhani yabaddeko omugere. Yakoze ka video na anti yadde ku live. Ne babawe kyafangu ne kikomentinga ku live ye. Ndazigamba mbugo wagwa ankopina akigamba. Mbwe nagwe ennyonyi yansula eno Jamani anti ali Jamani ankopi. Mbunenze eno gye yansula wemba mbune wemba nvaayo litasaa kunkuba jjinja naye mmwe abatagwa mbala abakubira amayinja jji. Omusajja ankopi wattagali. Ankopi. Ankopi kati. Nenga kantu alokutegeeza abantu bannange ennaku z'omwezi nga 21 Novemba. Wabula ennaku 10 kati ebule ennaku 10 n'obutawera fena tubeerere Gogo Cricket Oval bannange Kings agenda ba live in concert genaku z'omwezi 21 Novemba. Tebeerabira. Temwerabira mujje Rugogo mujje ku makya nnyo twagaziwere 8. Yesaye bakigamba. Gwe we mujjulira omuyimbi watandikira. Oba bajjula kunnya ng'omuyimbi ayimba paka kawungeeza ate Kings atomumanyi. Nyimba azira. Aswana okuba olegewa freestyle awo ne buziba. Abalinda performance ku 5 nenga wano abadde fully akiti. Abayimbi tomoni. Abayimbi tomoni gye bali. Mwana mujje boy tuwagire Kings zivuge. Straight away from Nakauka. Straight away from Nakauka mana utachiotera. I best. Ogenda kubeerayo. Ngenda abeerayo sure. Abantu bakulinde. Abantu banninde nja banyumiza emboozi nga bwe nnyimba byonna nja bikola. Sekanyumiza. Omanyize enkola byonna. Nzanti omanyisa kasavu kanyama. Nsobola oyimiriramu nsoyimbamu ne nnyimira n'ombuuzaayo ekibuuzo. Ne bakuwa akatebe ne tunyumya. Weewaawo kakati nga tumaliriza. Kirange kiri confirmed nti Uncle P yayise. Oli luwafu nagikugambyeko. Kamanya akalo ke luwafu ekava paka. Kati gwe balanti nawo wonna ku kooti nze mpabalanga luwafu. Yadde mwe mutandikamu balire gye zikyukira. Okabalo katwale wakuleekaana. Awo wonna Uncle P akola ki? Yafuga. Kati gwokola Valence ng'oli mu entertainment jjukira nakikugambye. Ndiye Minister of Defense mu entertainment. Kasitoba eri yeeyo yakutwala. Okitegeera kati gwe okolya violence yonna nga si kituufu aba alina obviously okukolako
era nkopya omulimu ogutukoledde bulungi taata kulwakola mirimu gye yayisizaamu eggaali yatereeze badde bukyamye twengere okusabira isimami gyagule twengere okusabira fangoni nenga ne Gladiator de Emperor bana yakubye oluyimba lw'enkyukakyuka Gladiator system no big up on yourself yalusuddeyo oluyimba lw'enkyukakyuka bulijjo biffe bye tuba tulinze Gladiator oli wakabi nnyo era embali saa yonna abantu bongere embali naye nga kuba okuyimba okuba dansi olwo kulatuna n'ensi yange mweraba